bukyanga kibiina kya Canossian Daughters of Charity kitandika mu mwaka gwa 1971. Kino kyatandikwa Kano Emmanuel Wamala n'ekigendererwa kya kuyamba abantu abeetaaga okubeerwa mu byenjigiriza n'ebintu ebirala. Olunaku lukwatiddwa ku Eklezia y'Omutukuvu St Joseph Catholic Parish e Lweza era ng'akuuma entebe y'essaza ekkulu erya Kampala Right Reverend Bishop Paul Ssemwogerere era nga ye musumba owa Kasana Luweero yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Ku mukolo guno waliwo era abasisita babiri abayingiziddwa ekibiina kino mu butongole okuli Sister Susan Stella Nalule ne Sister Teddy Naiguno era Right Reverend Bishop Paul Ssemwogerere yakubisizza bano ebirayiro wakati mu kukola obulombolombo obugobererwa mu kuyingira ekibiina kino. Yes, I am. For this is the way for me to follow Christ. Kyokka era waliwo Sister Teopista Tebamwenda ajaguzza emyaka 25 mu buweereza eri Omukama ng'azzeemu okukkaatiriza obuwulize bwe eri Omukama mu maaso ga Kitaffe mu Katonda Bishop Paul Ssemwogerere. Enva nebaza bana bannaddiini banyi abazadde baffe bazze abawaayo mu Uganda mwebale okwagala bunnaddiini ne muwayo abaana bammwe mu Eklezia nga temubasabye nti enkoko omwenge maama waffe webale kuwaayo baana babiri bamuhigirwa ne munne bagamba mugende muweereze Omukama. Omutima ogwo mulungi Uganda tukyagulina bazadde bajja bangi ne bawaayo era mwebale nga maze bagunjula ate nga temubasuubiramu kantu mugende muweereze Eklezia kubanga bano bamaama baffe babaako neko babeera nako bonna kabeera ka Eklezia okujjako nga bakabyeyo bubbi naye babeera nga bakutte amateeka akusabira busabizi mikisa. Omukolo guno gwetabiddwako Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ne mukyala we Margaret Mayiga era eno gy'asinzidde n'akubiriza abantu okubeeranga n'obumalirivu ekijja okubasobozesa okuwangula okusoomooza mu mirimu egy'enjawulo mpozi okufaananako n'abasisita bano abeewaddeyo okuweereza Omukama. Bwe weemalira ku kintu ofuna okwagala, ofuna omuliro ogubugujja okukikola. Ate bw'ofuna okwagala ojjula essuubi, ate bw'ofuna essuubi oba ofunye amafuta agakutambuza ne bw'owulira ng'okooye. Ate bw'omalirira ovuunuka n'okutya bwe tubeeramu emirundi emingi. Ne weesanga ng'ekintu okikoze si lwakuba totya naye lwakuba oli mumalirivu okutuukiriza ekyoteekeddwa okutuukiriza. Bwe bagambira nti oba kiba kibe, ekyo kye twagala mu Buganda ne mu Uganda. Abantu abagamba nti oba kiba kibe ng'ababiikira bano bwe bakola. Ow'omu mbuga agamba nti singa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II teyali mumalirivu kudda kwabo bwe mwaka gwa 1986 oba oliawo n'emisinde gy'amazaalibwa ag'emyaka 66 egiriwo olunaku olw'enkya tegyandibaddewo era nga kati emboozi yandibadde endala. Nga talina ne waatandikira wadde nga talina muntu yenna gw'amanyi nti oba abantu n'ebintu bakyabiriko myaka 28 alamula enkya tugenda kudduka okulwanyisa Mukenenya. Obumalirivu okwewaayo obutatya tubeebaza okutuwa ekyokulabirako. Bw'atyo yeebazizza nnyo wamu n'okukulisa ekibiina kino ekya Canossian Daughters of Charity okutuuka ku Golden Jubilee, kyokka agamba nti obumalirivu bwabwe kyakuyiga nnyo eri abantu bonna. Papa Francis aweerezza obubaka obuyozaayoza ekibiina kino bw'ayisizza mu Pope Nuncio Luigi Bianco era nga buno busomeddwa obwanamukulu w'ekigo kino Reverend Father Emmanuel Sewanyana. Mark Jackson Kasule, BBC Faina, ageesigika. Kale eyo nga tuvuddeyo ye akulira oludda